Bad Black yagamba Bebe Cool museruwale ainamu Edisendi anti Edisendi yekali omuntu ali summarize Edisendi ali summarize mu bufunze ali mu bufunze kati Bebe mufokyo okubeera mu sebo omuntu tabera mu bufunze yagamba omuntu aba mu bufunze nawe aba mu bujjuvu ebigambo bibera mu bufunze n'omuntu osobola okumufunza oloza Katonda ye musiru okugira omuntu omunga mulanga kyo mulaba nga ali mu bufunze sebo n'abantu mubamu abbreviation je bali sebo kati Katonda ye yaddira Bebe ngali mu bujjuvu naddira Edisendi n'amufunza n'amuteeka mu nampani ya Bebe. Bad Black bwe yagamba mbu yamugezaako ko yagenda okulaba nga omusajja ali mu abbreviation tagwayo namubuuza ati zino ennyukuta zigwayo zikati nange simanyi Katonda we yazikola ekyo ninga bwe yagambye Bebe Cool yagwadda da tikisoboka wali oluddeko waliwo oluyimba lw'empulero bagamba luyakola circumference okimanyi nti ye ne tiimu ye obaana yabapromota aba bapromoting oluyimba basinga promotinga title ya luyimba okusinga oluyimba lwennyini batambuza nnyo ekigambo okusinga oluyimba kati gomanyi ekigambo ekyalala ekiri mu circumference for sure oluyimba olwo kisirugende wali oluwulirizaako ye oba owulira title wentera obeera we lutabeera tola Bebe Cool ye ne tiimu ye bafuba nnyo okulaba nga bapromotinga title ey'oluyimba okusinga oluyimba lwennyini terumanyiddwa. Lubalusewa TV mazima ku mazima tukwaniriza gwe na gyosinzira okuba ng'otugoberera ku Lubalusewa TV nate tukuletedde omukisa ogw'enjawulo eri gwe wenna Munnayuganda ali eyo nga wandyagadde okuyiga okuba okukuguka mu kuweereza ku TV okukuguka mu bya video editing okukuguka mu bya internet mu byonna ebikwatagana ne computer wamu n'okusingira ddala okuweereza ku TV wamu ne kamera work. Lubalusewa TV tukuletedde offer gwe Munnayuganda yenna eyandyetaze okukuguka mu bintu ebyo ku miwendo emitono ddala. Bangi muli eyo nga mwine ekiroto ky'okuweereza ku TV naye nga temwinayo mukitandikira temwinayo mubangulibwa. Lubalusewa TV offer gye tukuletedde okusooka nakuweereza ku TV tukutendeka ne tukubangula naye ng'eno bw'oweereza ku mayengo ga Lubalusewa TV n'osobola okufunirawo obukugu n'otuukiriza ekiroto kyo. Nammwe abaagala okukuguka mu computer mu video editing abaana muli mu university mu institutions naye temwinayo mutandikira ebintu ebikwatibwako bikyababuze. Lubalusewa TV ky'ekyokuddamu kyo tukugamba nti jangu otusange wano tusangibwa mu kibuga Matugga miles 12 kuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo nga wandyagadde okukozesa omukisa guno mu bujjuvu tukubire ku simu zino wammanga zombi ziri ne ku WhatsApp esooka eri 0753 91 6 65 0753 91 6 65 wamu ne 0750 99 3 87 0750 99 3 87 mujje mutwegatteko ate tusobole okubayambako okutuukiriza ebiroto byammwe mu kuweereza ku TV okukuguka mu kuweereza ku TV okukuguka mu video editing okukuguka mu computer wamu n'ebintu bya internet byonna ku Lubalusewa TV tukuletedde offer kugatta ne camera work. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matugga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matugga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'otukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matugga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala
erive Matugga okudde Kasaalirwe. So nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako. Tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi rayisi. Fuuti 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne fuuti 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matugga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matugga okudde Ssemuto. Eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, fuuti 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe bino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matugga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwaniriza nate wano ku Lubalusewa TV ajesa mugemanya atenga buli wonda ba program nsonga ku nsonga ebimaze okugguka. Nagamba nti nine analyst atenga munnamawulire mu njogera yagamba nti byonna byabayogedde oba byonna byomuwulirako abikolera mu ngeri y'abannamawulire o perspective eya munnamawulire, analyzing ensonga nga munnamawulire. Gwali eyo nawe no comparing nawe osobola ku analyzing ku nsonga yo niso kumanga tetufuna empereza enungi obutagambika. Lubalusewa TV kwe tuli mwe bali kubanga mutuwagira, mwe bali kubanga mutufollowinga, musubscribing ku YouTube channel yaffe. Obenjogere gamba nti YouTube etwala sente nyingi bakulimba, TikTok etwogerera data kati TikTok ekyasinzo twala data lwakuba ekimuli konti omuntu video babumpi naye nga YouTube weri musubscribing liking commenting tujja kuba tutumirako n'ababeera ku YouTube ne Facebook mpola mpola. Facebook kuno ina mwana muwala gwentero kula ku Lubalusewa TV. Lubalusewa buli weteekayo obeerako nnyo. Leero kankutumireko esaayina ennyini masa awo tuba tugenze mu kazigizigi. Omanyi bano bagundi ba analyst bakuwa budde otuuka ng'ekyamazima tokyasobola ddala okutumira omuntu nga bakuli bubi nnyo nnyini ddala. Agamba ki Michael Ozil Mutebi oyo ali ku Facebook atugoberera bulungi nnyo nnyini no. Baba kye babakola. Soulya kwa Ozil. Okay. Mwana muwala ono limefasihia yaliwo nino agamba ki peace kase nga mwana muwala ono kifaananyi kye nkiraba nnyo. Leka mwana kati muli ono ayinza oga ninawo ensonga naye nga mwana muwala ono abeerako nnyo era nga bwolaba oyo Michael Ozil mwana muwala ali ogw'omushiki omushiki ali nkayi. Okay, bwe mbasi mulabi wano nja kuba munoonyako ndabe. So even yesterday I had bikulinnya lye wano. Okay. Abateekamu ensimbi ya Moshi Media ekola ku bifaananyi tusobola okuba ate nga tukwasaganya ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula obulungi obutagambika. Y'omwera bwe tugenda awo ewalala Moshi Media ekola ku posters, ekola ku branding, buli kimu kyonna olina omwagalo yagamuwa gifts nenga ziri branded. Osobola okukwasaganya Moshi Media basangibwa Matugga, osobola okuba ate nga okwasaganya ekintu muzuli sana. Abala bateekamu ensimbi ya Matugga Estate bono nga bakola ku poloti. Balina poloti ez'omulembe, balina ezitandika ku miliyoni 4, 5, 10, 20. Tukana kuba tutandikirawo. So kubenga owuza kuba tulaba ate tweyongereyo. Abatulaba ku Lubalusewa TV nate tubaaniriza yonna gye musinzira okubanga mutugoberera. Mwebale kugoberera bye tukola wano. Nze Muhammad Katabira. Okay, tugatandikirawo ku Palaso. Palaso yayogeddeko eri Bebe Cool. N'omulala tugenda bagatta wamu. N'omulala bamuyita Elton. Abajjukira Elton tumujjukira ku Elton and Rain. Bano abayimba gwe kiwoko bakazaako bakiwoko. Baali baanukulanga nnyo Good Life. Bayimba n'amata n'omukyala. Amata omukwano oguli eyo. So yazze n'ayanukula Bebe Cool. Elton yagambye ki Bebe Cool ye musajja ku nsi ya Katonda
akyasinze n'okuba n'omutima omubi oba mu music industry ya Uganda yakyasinze okuba omubi ennyo ayagala okuba nga ayimba yekka ayagala okuba nga yali ku top yekka ekirala n'asembye n'aga nti Bebe Cool wagwa bw'oba wagwa naffe ate ekirala n'agamba Bebe Cool fenno tuyinza okuba musically tetukyayimba kuba watulemesa era n'agamba nti Bebe Cool kyeyayogeddeko ekyokuba nti yakubiranga bapresenter abaani aba music aba radio station ne TV stations byali bituufu naye yamulemesaako yayimbira oluyimba lwa Impossible n'agamba nti Bebe Cool okumanya musajja mubi yabatambulyako paka okulaba nga bakoze eki nga bakkakkanye kyokka nga ekibatambulizaako tibamuvaako olw'ensonga yitaagala kubawa ssente ekirala n'agamba nti Bebe Cool ekirala kyayina kyatamanyi nti yayagala okuba going international nekimulema ne Uganda n'agwa nti ekirala Bebe Cool kyayina nti bano abaana bo bo basobola okuba nti bawandiisi ate basobola okuproducinga ennyimba Bebe Cool kubyo talinaako kyasobola kukola buli kyayimba bamuwandikira buwandikizi tutandikira tusooke nekya Bebe Cool okwagala okugenda international nga Eighton bwe yagambye okimanyi Bebe Cool yatukako ekiseera nga video zakola zikolera South Africa na mu America yagala international muno nga temuli bifo birungi yagala genda international bye byagamba mbu video quality bwe yawa nteba nnungi naye nga tekibeerawo nti yaba ate akyaliyo mu America ate video nga yakomyewo de Uganda ng'emuleseeyo yakolanga atya yagendanga mu America ne South Africa okukola video agende international zivaawo zeyongereyo naye aba akyaliyo video zo nga zamuleseeyo nezikomawo Uganda agenda okulinyonyonya okudda azisanga nga bakadinda twagire video babadde oyambadde nga gyezagenze tati tezigenda tezigenda ate zimusooka okudda ate zeyongereyo kiringa ngeno force gibagamba bagita gravity force wano nti bwokasuka ekintu kikomawo kali yeye ekasukanga ne music we ate ye namusooka okudda ate nga ate yabadde ayagala music yeyongereyo waggulu Bebe Cool asobola genda international mukugenda mu international music olina okubeera nga you are good in writing production nga you are good ng'oli mulungi mu production osobola mu writing osobola ne mu kuyimba osobola kati obwongo bwe kibwamugamba nti videos ezitunda internationally kulaba video naye nga atalukola video nemulekayo gyagikoledde South Africa oba mu America nemusooka wano yagenda okundaga banne video ginese mu America ate nga agisanga wano ana ogisange na mu Uganda na mu kisenge ki Elton ayina kyeyayogedde naga nti bw'onooba oyagala going international olina okusobola okubanga base gyosibuka tugeze Uganda Music Association n'ibiki ebyo byonna ate singa muli settled ba musician bona mukwatagana nimuso okubanga omu hypinga n'agenda nimuso okubatenga mu kikwasaganya buli n'agamba abo bona boolaba bano yanono mu Nigeria Burna Boy nti ewaabwe bali okay n'abayimbi bonna akwatagana nabo that's why nti agoing n'amaana adda ate ku butaka ebyo byonna kisoboka naye olina okubeera nga byonna mu musically nga you are gifted mu buli kimu nkugambye nga osobola okuwandiika osobola okuproducinga osobola n'okuyimba Bebe Cool mu byonna asobolako okuyimba ate n'ageegenya kigeegenyi ekyokuyimba tawandiika taproducinga ate n'ageegenya ekyo ninga bwe yagambye Bebe Cool yagwadda da tikisoboka wali oluddeko waliwo oluyimba lw'empulero bagamba luyakola circumference okimanyi nti ye ne tiimu ye oba naye bapromota aba bapromoting oluyimba basinga kupromotinga title ya luyimba okusinga oluyimba lwennyini batambuza nnyo ekigambo okusinga oluyimba kati gomanyi ekigambo ekyalala ekiri mu circumference for sure oluyimba olwo kisirugende wali oluwulirizaako ye oba owulira title wentera obbeera we lutabeera tola Bebe Cool ye ne tiimu ye bafuba nnyo okulaba nga bapromotinga title ey'oluyimba okusinga oluyimba lwennyini terumanyiddwa okimanyi wano buli wantu osobola okugenda osobola okusanga omuntu ng'akimanyi nti Bebe Cool yayimba oluyimba lwe bata circumference
Nenga omugamba mpaye ekigambo kimwe ekyali ekiri mu luyimba olwo. Omwana yayogedde ne circumference nga kyokka nga kye kirimu. Omwana yayogedde ku nkwe ziri mu media. N'agamba nti waliwo presenter Martin Ndijo. Nti yakuba esimu namuleka conference. Nga eto ntamanyi. N'abaana babi nnyo. Nze kino ekinnuma Katabira. Lwaki okwata ekintu munno gw'omanyi nti bayinza okuba balinamu obutakkaanya n'omuteeka conference oba sekyo n'omulikodinga? Lwaki abantu balina emitima bwe gityo? Okimanyi nti oyo yakyasinza okuba omuntu omubi, yakyasinza okubaagazisa okubanga mmwe mugenda kuba mwetta bwessi. Anti Bebe Cool bye yagambye mbu yasobola okusasula amanyi Nanyini radio, amanyi DJ, amanyi ba MC, amanyi ne ba presenter ba music. Ekyo tekyandibadde kibi. Naye obuzibu buli Katabira. Kiki recording omuntu oba n'omuteeka conference ng'okubidde omuntu ng'omanyi bayinamu obutakkaanya. That's bad. Oba oli mukwongerako. Ezo complaints nziza kuziwulya nnyo ku media house eyo. Abakola omukulu oyo. Era bamu abali yowava omukulu yali ayiyeyo bachali bafenga abali kodinze. Bano be basibire kawempe. Bate banna basiba. Bakoma ku reception ya komera. Bala muri mwine nkwe. So nenga Bebe Cool yenga ye. Bwe kuba kugwa yagwa. Oluyimba okusingira ddala ye ayogera nkigambo circumference. So kini manya yinza nokwanga n'oluyimba lwe yennyini talumanyi. Nenga amanyiko title yokka. Yeke nyini oluyimba circumference ayinza nokwa talumanyi. Waliwo ddaka ekigambo kye bayita karaoke. Karaoke mujjukira. Oluyimba lwa Bebe Cool ne mu karaoke tebalukuba baluzira. Terusobola kuleta abantu mu kuyingira karaoke. Terusobola kwiping abantu baberewo. Mu karaoke kye nalinda byeko nti buli faji wa luyimba balukuba. Nino lwa Bebe Cool baluzira. In fact enyimba emyaka 15 emabega. Lindako karaoke kwe kugegenya. Enyimba z'abayimbi kibanga kidandali. Buli kafanku nayo wa music abayo. Oba oli abayimbi dali wa ku kyalo. Nga ayina byakolokose basobola bikuba mu karaoke. N'enyimba za Bebe Cool okuva 2010 paka kati bazizira ne mu karaoke. Nenga bakuba ne faji. Niwo mugenda. Sikugendamu mpita bye bayimbira. We bategese wempita. Nempulira ekibeerayo. N'ababeerayo abamu bakyali bangi. Ne bagamba noteeka ku drive oluyimba lwa Bebe Cool lwonna okuva 2010. Teri bantu basobola kujja kuba terusika bantu. Kitegeeza Bebe Cool yagwadda okuva ku 2010. Omwana Elton yagambye Bebe Cool tebakyamuteeka na muteeka. Ate ni ayinza ate karaoke eganya okuba ennyimba zo. Ate ab'ebivulu abagala sente bakutegeke. Kiregeza ne mu karaoke tebasobola kuyita. Oli waba tasobola kugegenya luyimba lw'omu karaoke. Kata yagala sente akutegeke mu sente. Olaba kiba kisoboka. Ayino kamugambye nti ebyo nkomyawo naye bwoddamu noyogera ebitatigiira nkomawo ne bwino omulala. Olaba. So bino bye bagamba nga nti abazadde musomesa abaana. Kale tugenda gamba abaana basomese ku bazadde. Waliwo abaana babazadde abazadde okusinga abazadde. Eyite yagembu Bebe Cool tayagana mutabani wabe nga yamu ku stage. Tugenda gamba abaana b'omukulu oyo basomese ku kitaabo. Kuba nabo bayinza okuddayo nga balaba abaswaza ku byayogera. Badi Black juzi yagamba. Badi Black si yavayo n'amwabya. Nagambwa ayina ensundo. Kati awunze mba ngamba atamba ne ka Edison Ndike mu mpali. Okay. Tetundeyi bannange. Ngoyiringita. Okyali waho. Wekegambye okategedde. Omukulu Badi Black yagamba Bebe Cool museruwale ayinamu Edison. Anti Edison ye omuntu ali summarize. Edison yali summarize. Mu bufunze. Ali mu bufunze. Kati Bebe mufokyo okubeera mu sebo omuntu tabera mu bufunze. Yagamba omuntu aba mu bufunze nawe. Aba mu bujjuvu. Ebigambo byebibeera mu bufunze. N'omuntu osobola okumufunza. Oloza Katonda ye musiru. Okugira omuntu omunga mulanga kyo mulaba nga ali mu bufunze. Sebo n'abantu mubamu abbreviation. Je bali sebo.
kati Katonda ye yaddira Bebe ngali mu bujjuvu naddira Edison n'amufunza n'amuteeka mu nampani ya Bebe. Badi Black bwe yagamba mbu yamugezaako ko yagenda okulaba nga omusajja ali mu abbreviation tagwayo namubuuza ati zino ennyukuta zigwayo zikati nange simanyi Katonda bwe yazikola ati. Okay, Bebe Cool. So Bebe Cool byonna byakola alina okumanya nti music industry eno yagisangawo era talina kyasobola kugikolako kweyongerayo mu maaso. Ye nga ye yagwa takyalina gye yasobola kweyongera awabula ate kikyawulya kyayagala gwe n'abalala naye nga takyalina kyasobola kugwata music industry. Kati wawulidde Palaso yamugambye yagwadda 8 wawulidde amaziga gayitamu naye nga tebambu yali atembeeta okukuba good life. So kati bwolaba ate Bebe Cool alina okwegendeza oyo mwana aba alina omuleka n'atamuddamu oyo mwana yabeerako ne mukyala we Eiton yabo nga bayimba mata ayinza okuleta ebyama ayinza okujja ebyama Bebe Cool kati akadde kano era nsobola okugamba Radio Simba emwe ku mulimu agende mu neyimbira byange ennyimba za Bebe Cool kati ziri mu zisobola kuba mu neyimbira byange era ngamba omukulu jeje semanda wesinga okulaba nga anyumirwa nnyo neyimbira byange asooka awandise ku mukulu Bebe Banton asooka agende mu neyimbira byange ayo ayinza okuba gyalina obukugu kati naye kati ennyimba kugamba zijje mu katali wano tezisobola kukola zigende kusimba bamutegeke mu neyimbira byange agende avuganye n'obwana obufubutuka ebigambo eyo kati yewali ndaba kati Bebe Cool wakutte wayinza okusobola. Okay. Toyanza abatulaba tuli ku Lusaba TV program nsonga ku nsonga Ajesa Mugegange ndine analyst Katabira sobola kubanga tutambuza ensonga nga bwe zino okutambula Katabira aje ati Namyalo ngatabukidde Bobi Wine principle kuba ekisinga okumalamu amaanyi nti ekyamazima mulimu abantu ebifo bibalimu nga abaana bwe batulaba abaana bwe babalaba gye basinziira yonna nga baba inspiring ng'omwana asobera mu ssomero tuvudde tuli kati ku kintu nti abaana abato abatandikira mu secondary bonna balina amasimu muna aba primary in fact abasoma mugana musomo ga international bonna balina amasimu naye olaba ajja Namyalo abaana abali eyo nga bamwegoma baga wow omukyalo omusiraamu ng'asobola okuvaayo ku media n'agamba Bobi Wine yanzijako embuzi owulira gwe ng'omuzadde oli akikuwuumyamu amatu ebigambo ebyo byogera Bobi Wine ayina abaana abakulu Namyalo ye nga ajja ati ayinza okuba naye ayina abaana mukyala Kyagulanyi ayina abaana bayina bataata baabwe bayina bajjajja baabwe bayina basenga baabwe bayina bakulu baabwe politics kati atuuse wano ti omuntu kati osobola n'okwogera ekigambo nga kigenda kuwawaza n'abaana abato amatu ye ate ekirala ekisinga okuluma nti ebintu bino ku neti tebivaayo kyobola tusobola n'emyaka 5 ne wabawo ekintu ne bakuleetera jjajja Ichuli eyafedda naye ng'akyogerako oyinza yakyogeddeko jjo so ngawe yayogedde ku Bruno K nalaga nsima Bruno K ayina oyina sente lwaki okulaba gasina agenda kwajetana okimanyi Bruno K navayo juzi n'empaana akayimba nga manyi yakoze hit ate nga nayo collab Bruno watakola collab tayinza yitawo nenze nagambako nzikigange aganti collab nongasi collab nagamba bana naye omuntu ata yakwata ku Bruno K namugamba tajja kuba luyimba lwe lukalu yitewo Nuza Bruno K asobola composinga muwala bayimbako muwala wano nga tonziramu nti nagambako eyo collab wangamba otya nze abadde atambuza akatundu aka era oluyimba lwo lwamuleeta olwakabuye Ssemboga lwe yaddamu naye era Kabuye yazzeemu n'okumutunda yayimbye n'Akabuye Ssemboga nenda yogera nerirako ekiranjaga tubeere bantu oli musajja musiraamu njagala ng'ekintu kiba kize nkubira ku ssimu ongamba aje ekyamaziba kyoyogerako kyakyo nagamba nti oluyimba olwo balukoze ne Kabuye nonga no ade ngambye Bruno yajeewo amagezi agawandika oluyimba lwe
Nentandika omukooneramu. Nedda tuwayokera bwotyo. Sabo sibwe nagamba. Bruno Nadde wakane ndowooza. Nga Bruno ke amagezi agawandisa oluyimba. Andi obuzibu muyina TikTok eyina weebasibira. Kyovula amukwata abaana ne mutuunda akantu bwe kati. Ne bamutenda obwongo. Okitegedde bulungi. Sijja biyimba bajaga nnumbi omuyimbi. Ekiri ku Edison. Edison okimanyi mukola analysis ku byakola ku bya music. Bamugata mu ghetto. Ate oinayo interview yolera nga ye yadakika 10. Ayogerewo bubiri banabala ne boogera. Edison feeder. Mu radio presentation bagiyita feeder. Bagattawo kagatteka nga owulira bamoti nga bakola bowulira baani Edison just feeder. Naye omuntu wegole kusobola kumuyimirira kwogera dda kisaawa namba. Wali oyina interview giwalaba nga kola analysis kali ngambi asobola okuba nga yogera ku bulamu kisobola ninga akola analysis ku bintu ebyenjawulo ya dakiika 4 keza agatta mu bugaso ayo feeder bali we boogera nga Edison kubira nakubira ngamba omuntu. Okay, tuze waliere ajeti namya. Politics atusa si buli muntu akola nti aba n'obwongo. Era bano abaganda bali bagezi nnyo abagamba nti si buli akula nti aba n'amagezi wadde abaganda bali bagambye nti okukula magezi eriso ly'omukulu abadugala wala nti si buli muntu mukulu nti aba alina obwongo. N'abasiru bakaddiwa. Ate si buli muntu gwolaba mu gavumenti naye ategeera nnyo. Mubeeramu abamu bwe bawa mission. Kati namyalo omanyi n'ekirala nti omuntu bw'asigala nga abutise kale ng'asirise tosobola kumanya bwongo bwe kibulowooza. Na kumanya nti oba ategeera oba asirise kirerya. Ekyo babaga nti asirise n'ejjusa. Naye omuntu asooka amala kubembula kamwa bulijjo kawunya. Kitegeeza bulijjo mmanyi katerese mannyo n'ekivunduka kiterese omuntu ng'amaze kwogera. Nga bw'ogambye nti bagamba asirise teyejjusa. Ajati Namyalo ebbanga lyonna abadde nga tayogerangako bya bufuzi. Ebbanga lyonna gy'abadde nangeri mulabidde nga kyatembeeta kimu muzeeyi tova ku mmenya kyokka. Naye kyewuunyisa okulaba nga omuntu abadde aweebwa ekitiibwa bamuyita ku graduation ceremonies amatendekero nga gatikkira abaana ne bamulaba nga motivational speaker ate okutandika okuvayo natandika okwogerawo bintu ebyo. So muli kinyongera okukakasa nti yava mu ghetto. Omanya akantu ka ghetto tekeebulizaayo. Full figure. Kali Ajati Namyalo tosobola kumwawula na full figure. Era namulabako ku TikTok ku live era nga ayogera ebigambo ebinene nga full figure buli kyayisa mu kamwa ne Namyalo akiyisaamu. Naye kati bw'ovaayo n'oyogera ebintu ng'ebyo osobola ekisooka gwe nga gwe wetwalidde mutuluba ki. Ekirala omuntu yakuwa omulimu kati akulaba atya. Kuba kyemanyi gavumenti esobola okuwa omulimu olwayo kyeyagala ogituukirize. Naye ekifaananyi ky'oportraying eri abantu batandika okulowooza nti gavumenti ono omuntu weba esobola okumuwa omulimu kitegeeza abategeera baweddeyo. Abategeera bonna kati badda ku opposition. Nze ebigambo ebifulume wa Ajati Namyalo nali sibisuubira ebyo. So kati abantu abasinga bayinza okuba babala ssente. By the way kisobola okukisanga Ajati Namyalo batandise okumukuba enkokora. Naye anoonya relevance museeyi yaddemu amulaba. Naye ate tosobola kwagala kuddamu kulaba atandika kwogera. Naye embeera eno yatandika ddi ng'abantu ebiseera bino bafulumya ebigambo nga balinga abatalina background mebega. Sente sino watali sente n'enkuzibwa y'abaana. Nkuzibwa y'abaana omuntu Ajati Namyalo kimanyi oba yakulira mu ghetto. Okimanyi mu ghetto abantu abatagendangako mu ghetto. Ghetto ya muntu osobola okusanga nga wano akazigo ka mukyala alina abaana be 5 naye nga akazigo kamulinaanye lodge.
naye ng'ate nga bw'omanyi loogi nti bamaama basobola okuba enduulu ne ziyitamu ate omuganda asobola okulombojja ebigambo wano n'abeera mu kazigo wano mulimu loogi omukyala ali omu alombojja ebigambo bikala nti alina omwami n'alyoka alombojja ebigambo byonna eby'oku nsi naye nga muno mulimu abaana ba myaka 10 babiwulira so kati omwana akula okuva wansi nga talina kigambo kyatamanyi ensonga lwaki owulira fulufiga asobola okugamba ekigambo ekitundu ky'obadde olina ku mubiri n'akyogerako ekigambo ekyenkusifu nk'obadde tomanyi nti ennyindo n'agiyita omudondoli nti tugeze oba leero kimanyi nti yo bagiyita mudondoli naye nga fulufiga avuma ennyindo oyo si wa nnyindo mpozi mubadde ina ennyindo gy'ogamba so kati bakula nga bava mu ghetto byonna ebigambo ebyo nga babiwulira so kati bwe bakula ne basooka ne beebikkako kati wabaawo embeera gye balaba ate ne babikkuka batandika okwogera ebitakwatagana so Hajjati Adija nzonsuubira yani badde atula wansi ne yeebulirira nga y'omuntu ekisooka ye Hajjati byaddala oba yali yakyewabwewe kuva ennamuwulira muwulira yagenda e Mecca jatinamyaka katasobola kubanga omuntu yagenda e Mecca abantu abagenze e Mecca batwalibwa nga babitiibwa nnyo ndowooza aba yenkanankana nga olaba mu bwakabaka omuntu bagamba nti wakitiibwa aba alina okwekontrolinga n'okwefuga mu buli kimu tosobola gamba nti Hajjati asobola okuva kujja ku TV oba ku channel yonna oba wonna walabikira awa recording bwa katambi konna natandika okwogera ebigambo nga weebika ebiwoolula ekitiibwa nga ye omuntu nga maama ng'omukyala mu maka nenga Hajjati ng'omukozi wa gavumenti ekinnuma nti bamaama b'eggwanga bamaama baweewa nnyo respect omukyala ng'ovudde ku bamaama omukyala edda teyawemulanga ago mazima naye generation yenu etulaze nti omukyala asobola oyisibwamu ye mwennyini ne yeevuma ebitundu ebimuliko n'avuma n'ebyabalala so kati Adija oba byayogera bitu sisuubira nti Kyagulanyi yalina gye yali asanze ku namya nedda ne woba wamusanga kyetaagisa ne we ziba ghetto sisuubira nti omuntu waba alina ssente ng'afaanana baatyo olwo waba yali akyali mu ghetto kyetaagisa ngamba dinda bw'oba olaba omuntu ng'alina ensimbi ng'afaanana baatyo ate olwo bwe yaba akyali mu ghetto kitegeeza Bobby embuzi gyagamba yagimugirako mu ghetto si bwe kiri kiba kitegeeza myaka gyadda ate abaana b'omu ghetto ssebo ebyo ebintu babiruuzinga ndoza bali myaka nga 10-11 sisuubira nti Kyagulanyi yali asobola okukola ekintu bwe kityo kati omwana omuntu aba ne ssente n'afaanana baatyo kitegeeza weba yali akyali mu ghetto Bobby Wine ayinza okuba n'okumudduka yamuyitanga wala okay tubirekedde Katonda okay awo nga tuvuddewo genda ewa General Katumba Wamala yalabiseeko n'ategeeza bannayuganda bannawakiso bannakampala nti enguudo ekiziganyisizo zikola lwansonga nti abantu bwe baali basaba ettaka ery'obwereere baganya okuwaayo ettaka amakubo gagaziibwe gayisibwewo gakolebwe mu bulungi obutagambika kyesitegeera Katabira mu Wakiso ne mu Kampala wakyaliyo omuntu ku bbeeyi y'ettaka bweri asobola owaayo ettaka ssaawa yakati what confuses me nti imagine baakola ekkubo lya Matugga Semuto Road Kapeeka ebiseera eyo abantu baali bayaayaana kolansi nga abantu ebyo ebiseera nga ne bw'obawa ne bw'obagamba nti twagala kuyisa no kolansi mutuwe 5 ku 10 bagikuwa but the government what they did bakulaga nti akakubo bafunza kafunze ane bakakolaga dibangali essaawa kati lyekkubo libali mu kuddamu kati lyaddeyo dda lya nfuufu abantu enfuufu kye bakola bizinesi zonna ziganyi ku Semuto Road paka Kapeeka but they are working on it naye essaawa kati mu Kampala muntu kyasobola okuwa neziba fuuti 2 nga mpulira mbu ne fuuti 2 bakutta ono mu Kampala fuuti 2 ku Kampala ziba nnene ne General Katumba Wamala yakulira wax ministry ya wax nagamba essa minister Mbezi state minister ani ajikulira kuziga bamuwadde wafu
ati ebya Uganda bikyuka kiro olaoge baruwa ogirabe eriko sigiri kyawali eri kasolako waike oma yakikyusemu olowooza amakubo gano tegatuuse okulema okukolebwa okimanyi nti abantu basobola okujja ne babagayirira baweeyo amataka gaabwe bakuyisemu oluguudo ku bwereere ate ogenda okunoonyereza nga kiraga nti esente zafuluma kwaliko n'okwirira abantu nga bagamba nti kwaliko okulira abantu okugula bagenda okuyisa ekkubo ninga ezo zina mwe zaafa kyolina okumanya wano mu Uganda kati tewakyaliwo service esobola okukolebwa netuukirira nga bwolina kuba buli muntu alina ekifo kyalimu kati mbuuza Jeno Katumba wamala obukugu bwe buli muki profession ye yasoma ki yasoma engineer yaliko maji yaliko basi Jeno Kanje yali mu Wembule yaliko mu police kati mbuuza profession ye nga Katumba wamala engineer ngena kinonyereza ku Google kuba buli muntu nagamba wano government yenu president kati ano takyalonda abantu lwa busobozi baabwe abawalwa interest ze oba na mwana wa gundi genda olirekawo kati tebeza minister omulamba navayo nagamba nti tuli mu kupeleleza abantu batuwe buwita katuyiseewo oluguudo nga government ensimbi zisiba zibbibu kagambe kino ministry ya works zimu ku ministry zisinga okuweebwa sente wano mu Uganda ojjako state house nojjako classified zaabwe ministry y'ebyenguudo yesinga okuweebwa ensimbi kati nalabye northern bypass bazeemu gikola basibye ne baddamu ne bayiwako kalika kola sakasooka ka kaddiye naye nga ate babadde bakalujja oba kali siripe kakaseere kati neweebuuza abasooka okukola oluguudo olwo kati ministries ezisinga wano abantu abazirimu si bakugu babateekawo kulya ssente na kufunirako mulimu na interest za government ziririddawa kuba kateebereza nti teeka ligamba omuntu okubeera omukozi wa government olina okuba nga owummudde tosobola kuba mukozi wa government mirundi ebiri oli mu maji ate bw'okola ki Yesu gakibagamba musomesa oli mu maji ate oli MP oyagala kuba mu MP oyagala oli musomesa wumula obusomesa genda mbwa MP kyovola ababeera mu parliament nga bagamba tebaga nti MP w'amagye mu magye bagamba akiikirira amagye mu parliament so naye nga ate waliwo egundi institutions ezenjawulo ezitakiikirirwa naye kati okwala otya amagye gatwale mu parliament gakiikirirwe naye nga ate nakyo kitongole kya government kyo kirala kyomanyi kikiikirirwa mu parliament anti twabigatta mu gundi ministry ezenjawulo kati baminisa bakiikirira so abantu abamu boogera ebigambo lwa butali bukugu olw'ebifo bye balimu kati Katumba wamala nze simunenya kisooka si mukugu mu byanguudo si engineer oyo niwe bakola oluguudo galibe ngali tasobola kujja si tekiniko tasobola kujja gamba nti n'oluguudo balukoze gadibe ngali okimanyi ne companies ezino eziweebwa okukola enguudo bazikubako enjawulo basobola okujja ne bagamba kampuni gwe gundi ne gundi tulina oluguudo luno ne luno twagala mu lukole mugenda tukolera sente mmeka nti bilioni 5 kati bilioni 5 ogenda kusooka tuwe bilioni 10 kwata mu nsawo yo tuwe bilioni 10 tukwe contract okukola oluguudo naye nga ate balubalire ogenda kukwala bilioni 5 kampuni nazo zaagala okukola amagoba bajja teeka mu bilioni 2.5 ensonga yo jasanga nga bakoze ka kolasi nga katono wansi tekakkirira waitewo omwaka gumu katandika okubomoka naye nga ate otandika okunoonyereza nga n'abakungu abamu abayita ddiro eyo n'okola ne kampani eyo nali nabo baaliako ku musi twaliko wano n'oŋŋamba nti waliwo baminisita ba MPs bagendako ebweru ne bakola save mu nsi z'ebweru naye n'ebweru eyo emyala gyabwe bagikolanga gino egyaffe bwenjirabantu abagenda okukola simanga bayita mapping sonanga bikoze bite baba bagenze kwegatta naawe olaba ku myala gyaffe engeri gye bagikola abazimba emyala gyaffe omutuukawo nga tannali adde ekyemisana nga agamanyija ge bazimbisa ng'alitako olikunadde liti kati ba MP ba wano ba minister
bebamu ku bantu abasinga okwegatta wansi w'enjuba ate nga begatta ku baminisita bannaabwe ne ba MP bannaabwe. Era obeera ng'oli mwami ng'olina omukyala wo MP ba minisita. Olimba Katapila ng'aleba MP bajja tusaba bulunga baze ne bakyala baabwe. Nkugambye begattira mu Uganda. Bajja basaba bulunga baze mu constituency. Nkugaye bagenda ebweru simanga tugenze kukola survey. Simanga ekibuga kya Igundu kitambula kitya, enguudo ziri zitya, amakomera gali zigatya. Baba bagenze kugatta ku bannaabwe. Yonsonga lwaki bakomawo wano tebana kye balaga. Bagenda tuka je bagenda okusomera. Tubagenda video butambula. Je bagenda okukola survey. Nga bakoyedda bamaze okwe. Tebana basobola kukolera yeyo. Era sente ze babateekamu wano. Ogenda ebweru okulaba enguudo zikolebwa zitya, ebibuga bitambula bitya. Mu byonna tuyinza kukola tutya okubanga enguudo za Kampala wakiso ziterera. Tewali kibayinza kukolera. Mpozi nga government nga yonna yevuddewo obanga president atandise okulonda abantu abateekeddwa okukola emirimu mu bifo ebyo. Okusinga okuwa abantu nti omwana wa Gundika muwali. Engineer mu ministry ya works mwino kubamba engineer. Ministry ya education mwina kubamba somesa. Ate nga tebalina amasomero. Tosobola kuddira minister kumuwa ministry ya byanjigiriza. Ate nga yomu kubalina amasomero. Noyagala atayita amateeka gakwata ku masomero amakakali. Tekisoboka. Atoleta abataasoma bakwase ministry y'ebyenjigiriza nga teyasoma omwana agenda mumwagalizaayo. Yenga chamanyi nti ebyenjigiriza ebirungi biri bweru. Kwega mu byonna enteekateeka y'abantu bawe emirimu. Enteekateeka buli kimu kifu wano mu Uganda. Okay, awo tuba tuvuddewo obudde bututwala kantindigwa. Katabira akalulu ke Kawempe kawangulwa Nalukoola era yali wa NRM Nambi nasobola okubanga ni Nambi Farida nasobola okubanga ate adduka mu kooti esobola okubanga emuyamba konti omukulu Nalukoola obululu yabba bubbe. Olunaku lw'eggulo kooti yasobodde okubanga eyaniriza buli kimu kyonna era jjo baadde basunsulamu tuziyita tutya obujulizi basobola okuba ate nga kooti egenda kuba etandika. Oza kino kinaggwa kitya? Ayano n'abajulizi Nambi bye yabadde ayisa tebaganya okujja. Abantu bakyaswalirako ddala. Nambi yagamba alina abajulizi abalaga obululu babbibwa. Jjo baganya obujulizi ne bagamba ffe tuleke. Nambi ne NRM kusinga Nambi anoonya relevance. Kinawulirako mbu baali bagala kumuwa bwa minisita. Naye nga tebalina bamugagamba Museveni akuwa bwa minisita ng'olina abantu b'olina b'onoomuwa. Kati ye bagala okulowoozesa Museveni nti bababba Nambi alina abantu bamuwe bwa minisita awantu. Naye abantu bano babbye. Oyo si muwala wa Kigongo. Kigongo ekisooka tavuganyizibwa nga vice national chairman wa NRM. Ye Museveni yagamba mu byonna ebifo mu bivuganyeeko mu structure za mulimu nnyo ebifo bye nyina ebifo abantu bwe bali mu bifo ebimu bye sigoberera nnyo nga Kigongo sigoberera nnyo bino bya nti ono ali mu kifo bwekiti eno oludda luno ngoberera nnyo ebiri nga Uganda government bweri sigoberera nnyo bya bibiina ebyo. Naye nga ye Nambi ne NRM kye balina okumanya nti mu Buganda obuwagizi bwafu n'obulwakanana bwe baafuna. Omanyi nti Kawempe bagamba nti balina NRM ina abalonzi 20,000 naye ng'ate Electoral Commission yegamba Kawempe wali abalonzi 19,000. Kano mutwalo NRM erina Kawempe erina abalonzi baayo abali mu yellow book 20,000 ninga Electoral Commission egamba bonna bali 19,000. NRM nga yeteeddewo omutwalo gwayo. Enyongeddemu omutwalo kiriga ne opposition terinayo mu mulonzi yenna bonna ba NRM. Nkitegeeti. Electoral Commission yagamba bonna abalonzi bonna oba opposition oba NRM oba beki bali 19,000. NRM yegamba fa abalonzi betulina mu yellow book bali 20,000. Kyokka ne 20,000 ago bali mu kuweza omutwalo gwajja okulonda Nambi ne bamuwakanana. Ngate ebimu bye ebyasomebwa. Awo Nambi mutuufu ogenda mu kooti. Ati babamu. Naye gwe okimanyi nti kati era njagala ngamba abantu mutambuze campaign eno mu kulonda okujja Electoral Commission zino engoye zeteeka wano ku mmeeza ezijjewo. Jitya. Obetekewo giraasi. Ate no mbikondolo wabayo abantu. Wala Electoral Commission ninge bana abatimbi. Abatimbi. Kiri kye batimbe. Bazijjewo ezo engoye. Wakaluwa kuba transparent
nalaba akalulu naye kati eno wansi ganda wampi muntu kigo bateekayo simanyi bafubutukanga babalekeranga mbikondoolo ne babakasukeyo wansi n'abantu abo abajja n'ebigoye ebinene basakinga babaceeki bayinza okujjanga n'abantu ne bakasuka wansi mu mmeeza nalaba obeeto commission nga akasukayo empapula enti ngenda okulaba engalo zifubutuka mu mmeeza zirondawo empapula nga eno ku mmeeza wali abantu babiri olaba batudde n'entebe ziri bbiri naye nga mu mmeeza wansi olaba engalo ezirondawo empapula nibuuza bajjidde embikondoolo aneko oluvungo yabali bajja muwulira era awo nali ngamba abantu awo ne bagenda ebyo ebigoye ebyali ku mmeeza ne babibambulako ne balaba abantu ki abali wansi bali mbikondoolo abo balonda empapula zibakasuka kooti olowooza kiki ekigenda okuvaayo wali kyamaanyi ekisooka kooti neegenda okuwa lulingi yaayo ng'emyezi 6 tegikyawera by the way si mwezi 6 mwaka kuba kooti egamba nti ekifo kyonna okulangirirwa nti kikalu kirina okubeera nga okuddamu okulonda walina okuba nga ebbanga eribulayo okuddamu okulonda okwa bonna kulina okuba nga kuweza omwaka mulamba anti basobola obutaddamu kulonda ne bamuyisawo buyisa tekisoboka kubanga ekyo muteeka tekiriimu mu Uganda kisoboka nti bamuyiseewo buyisa kisinzira ovunaanyaani okusobola okuyisaawo Electoral Commission gyogamba nti yabba bululu oba ovunaana nalukoolo kubba ekirala kyali kisobola omuyisaawo nti kaali kuddamu kubala ekyo kyagaana so kati akadde kano n'omwaka tekati omwaka ndooza gulinga gumu ensonga kibagamba nti n'omuntu bw'oba oyagala okulangirira nti nvudde mu kibiina bwe kiti nesoze kino olina okulangirira nga okulonda tekukyaweza mwaka waba olina ekibiina kye wajjirako mu paalamenti olangirira nti wekivuddemu paalamenti erangirirawo ekifo ekyo nti kikalu ne baddamu ne balonda kuba ovudde mu kibiina kye walimu ensonga lwaki awo walira ababaka NUP beefuuza bagamba tuli ba NUP tebasobola gamba ddala kituufu twavaayo ne baita mbuuze DA ekibiina kya Mpuuga kyajja kulwanyisa gavumenti oba kulwanyisa NUP na Bobi Wine lwaki buli abakigatako mpuli naye gavumenti eno bannange nekyagulanya tutasiza kuba amasuuti be mwalowoozanga DA otunulira emboona z'abantu eziri muli walayi nga wetaaga kufuna mwana omuto w'emyaka 6 afuna akati agende nga abakonkona ku mitwe bati okulabya ddala oba mulimu amageso oba giraasi bugiraasi na mitwe muli giraasi munda temuli kirimu abantu nze nalaba kasibante bamu ku bannabyabufuzi be nali ndaba nga balina omulamwa naye kasibante atuula ewantu n'amala essaawa nnamba nga tayogedde kikiruma bannayuganda gavumenti bibi ki byekoze wabula ng'emmundu ezoolekeza NUP na Kyagulanyi nsonga ki bamu makaadi 221 naye nga bagamba bo be batuufu bamaze mu byobufuzi okuva 2011 tebakyusanga gavumenti paka 2025 gye tulimu tewali kintu kyonna kye bali bakozeewo okulaba nti gavumenti ekyuka naye emboona zaabwe zibagamba nti Bobi Wine kyekizibu kya Uganda emboona zaabwe ensonga kinagambye nti enjogera ebadde egamba nti abazadde muweerere abaana kati tugenda kutandika enjogera egamba nti abaana muweerere abazadde watulaba bakasibante awo abaana baabwe balina kati okubaweerera baddeeko mu kusoma basome tebakyalina kye basobola kugamba bantu ekisooka emyaka gye balimu kyandise okweberekera abantu abeegatta kabiina kati tulebereza mukaaku yeesimbawo ku bwa pulezidenti ndoza 2016 mukaaku ofe mukaaku aye najja mu NUP bamuwe kaadi n'egimumu kati obwange buwerekeza Kyagulanyi mukaaku ono Nyindo Bukungu nenze mu byonna kimanya kabonera so mu byonna nze bambi nebaza abazadde omuzadde abeera eyo nga yazaala omuntu we n'amuteeka ku dduniya naye nga bambi agumira eyo n'ennaku ye n'alaba nti kino kisassalala kyange kyogera ebitategeereka n'aguma abazadde kituufu omuzadde asigala muzadde maama agumira bingi n'abeera oba alikaliisizo ne yeetuulireyo n'asirika era abantu ababadde bawolowooza nti abamu aba opposition babalwanirira berwanirira bokka
bakusa mbuto zaabwe. Okay, oli amanyi nti wenna avaayo n'enjogera ya kigambo kimu nga nkuba Kyagulanyi gavumenti wejja okumpita okimanyi mukaaku Samuel Walter Lubega mukaaku okulonda kwa bonna okwa 2021 yalina akamotoka ka Corolla nga ka 10 nga kasosa na binyukuta binene nga byabaire omu nga babanga mabidde. Okay, awo nga tuvuddewo tugenda gendera tukyali mu kooti kooti olunaku lw'eggulu era Dr. Kizza Besigye yakomezeddwawo wabula naddizibwayo ne munne Obedi Lutale. Kiki etwagala kujoogerako obadde okyajanja bwe yakomyezeddwawo ne Obedi Lutale oludda oluwaabi lwagambye nti kooti terwagala jjiwa abajulizi baayo nti abajulizi abo banaaba exposinga bajja kubeera mu bulabe obw'amaanyi jjukira bambega balina kusigala undercover ne boogenda e Russia era ne basaba kooti nti abantu bano bawa obujulizi naye nga abamawulire tebabakutte bifaananyi nga n'abamawulire tebali mu kooti. So kooti neyimiriza olutuulo olwo nesukka nebazaayo weeks endala ezi kuba bagenda kudda nga 21 May omwezi gwe tugenda tutandika olunaku lw'enkya. Kiki olowooza ekikwatiridde Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale mu kkomera? biri ebintu bibiri. Ekisooka tusobola okuba nga tuli mu katemba oba tusobola okuba nga tuli mu olw'engeri buli omu gy'asobola okulabamu ensonga. Ekisooka tusobola okuba netwebuuza lwaki bino byonna bizze tugenda mu kalulu. Tuyinza kulaba mu mwezi ogw'omukaaga Besigye bamute aveeyo yeesimbewo mu mwezi gwe-10 agende kuno. Ale Besigye yali agenda kudda mu kwesiga. Ani tatumanya. Mulimu yali awuma. Omanyi bagamba buli woolaba ekintu nga kiri smooth omanya waliwo ekintu ekiri emabega ekikitembeeta. Abantu abasobola okugamba nti kisoboka okuba nga Besigye bamukwata kuddamu kufuna sympathy y'abantu addemu ayogumye Kyagulanyi ekyo kiri awo. Kisoboka okuba ddala nga Besigye yalina olukwe lwaluka okubira President Museveni mu nnyonyi kuba ye bagamba nti ensonga lwaki President Museveni takyatambulira mu nnyonyi waliwo olukwe omundu okuba ennyonyi bagita gunship oba yo gunship oba zikatuusha nakoma kusoma kalezo zitunula waggulu ziti simanyi naye kyonna kyekiteri mutasobola kwagaza muntu kkomera. So olugamba ndi gavumenti ekola ekisoboka. Twabiranga Mbalax nga tuzisanga kota guard nga zikisiti. Mbalax ngokolayo. Mbalax waliyo ngokolayo. Nga jisula. Oli munamaje. Banna. Ejakusuzanga Mbalax yejaji. Gweze genda sulanga. Ale Mbalax bulabe. Mbalax fena babunda batukiriza okusula. Mbalax mbaba bunda ezo ziba nkambi z'ababunda. Mbalax mubamu maje na mwana mubamu musirikali na mwana wa musirikali na mukyala wa musirikali. Dokayo babira mu Mbalax. Kati isimanji wayo walabira zikatuusha. Nenga kinyinza gamba Dr. Besigye. Nti ibibera mu government ezawana jinsi ngamba ezawana kyemali. Nti osobola okuba omusango nga guli bailable obanga tiwali bujulizi naye gwe ne bakusibira mu kkomera nga bagamba bakyanoonya obujulizi. Okimanyi nti mu Uganda gye bakukwata ne bakugamba omwaba wa government najja nagamba nti omusango ow'ekitiibwa omulamuzi gwongereyo kuba tukyanoonyereza. Naye nga ate kyandibadde ntisooka okuŋŋanya obujulizi ogenda okwata omuntu ng'obujulizi obuyina obumulumu. Naye wano ogenda mu kkooti Seti Attorney n'agamba omulamuzi ow'ekitiibwa tusaba sooka omuze kwa limanda tukyanoonyereza. Niwe buza mwakutte waki nga temulina bujulizi. Anti oyinza otutaataaganya obujulizi bwawe. Sooka ogazalinga obujulizi bwe ogenda okwata omuntu nga buli kimu ekimulumu okirina. So sa ate kusibira muntu mu kkomera ate oluvannyuma n'ogamba nti ate tumute ng'obujulizi bubuze. Omanye ebintu byebamufiiriza mu kkomera eyo gy'ali ebintu byabadde alina okwasaganya wabweru. So gavumenti erina okukola amateeka galina okukola. Besigye waba alina omusango aleete asalirwe gumusinga asalirwe
bw'oba talina musango ateebwe nga bukyali banoonyereze mu bwangu bakizuule nti talina musango oba aguyina naye ng'ekyoku yandibadde awozaava bweru kuba mulimu emyaka gy'ogamba gy'osiba mu kkomera pulezidenti ayinza okwayagala mubonereza nga balina hidden agenda yaabwe nga balina obukuku bwe balina n'agamba kamubonereze bubonereza. Okay, tuyanza abo tuyongera mu maaso Ssaabasajja bagamba batya kabaka w'ebweru ow'ekitiibwa Katikkiro abakabaka w'ebweru Ssaabasajja kisaze soko kisaze n'enkisazizaamu wali kisaze mu kati gamba ky'okuyita Katikkiro Ssaabasajja nkisazizza Ssaabasajja Katikkiro nkisazizza ekyokuyita Katikkiro Ssaabasajja kisaze ekyokuyita Katikkiro Ssaabasajja nkisazizza kabaka w'ebweru yaba ow'ekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga yakyaddeko ku TVM mu interview ye yabadde ayogera yagambye nti interview yamubuuzizza nti Sapalaso yaleeta n'akimayo n'agamba ow'ekitiibwa Katikkiro n'agamba Palaso sissa kabaka amuyita buyisi muyimbira yamuwa kyassa kati muline ngamba omuyite kati muline ngamba Fulufiga yasinga n'ow'ekitiibwa Katikkiro n'agamba muwadde ekyassa nti sa Fulufiga kati Palaso takyalisa ye Ssaabasajja Kabaka saakigabirawa bijirako ebintu bingi ye nga ye bwakusiima asobola okuwa ekitiibwa ekyo olw'emirimu gy'abalaba gy'oba okoze oba wakusiima n'agamba nti ono yasinza okuyimba ennyimba bwezi ne bwezi ye asobola okugamba nti kati muwadde ekitiibwa ekyassa lwakuba kati wano abantu gye bamanyi nti obuganzi n'abawagizi ba music bakikolanga abantu bagala nnyo okweripa ku Bwakabaka okusingira ddala Kabaka yennyini kati oli wavaayo n'agamba nti oyo mumanyi by the way Kabaka yali specific yagamba nti omwana wange nabadde ndi awo n'aŋŋamba omuyimbi bw'ati ne bw'ati ayimba bulungi ondoza yali agamba bajjunju obaani so bakita omuyise n'akusanyusa omuntu gwe mmanyi Ssaabasajja gwe yali ayogeddeko n'agamba ennyimba ze zimunyumira nnyo yali Stabu wa Natooro ng'agamba oluyimba lwe omubiri gukole edduyiro n'agamba era bwe mba nkola dduyiro mu earphones zange nteekamu oluyimba olwo oyo yandibadde yeyita Stabu oyo yandibadde asobola okukyeyitako naye kati omuyite Palaso yali yetuuma Ddogwasa kituufu simanyi Palaso waji yagenda ne bamutuuma ekitiibwa kyassa abantu abamu baba baagala just kweyongerako bweyongezi kisoboka okuba nga si yakimutuuma n'omuntu asobola osobola okyetuma teri akikuggyako naye Ssaabasajja Kabaka okuyita omuyimbi ate Chameleone tebamuyitako okuyimbira Beene ne bagamba Beene asiimye omuyimbire n'abagamba era asiima mpene ku ssente si buli kusiima nti kugirako ebitiibwa yayimbanga anti si buli kusiima nti kugirako ebitiibwa era oli asobola okukatika Ssaabasajja asobola okusiima ne kutagirako kitiibwa naga abugambye ono omuntu ajja nnyimbira ennyimba ze zinkoyira naye nga walaba nti oyimba tezisaana kuweebwa ssa kati Palaso nnyimba zayimbye zisobola okumuyitirizibwa ssa malamu okumuweebwa ekitiibwa malamu bakwongera endala kati ne bakuwa ssa ne bakuwa ekitiibwa kya ssa abantu abaweebwa ebitiibwa ebya ssa be bayimba ennyimba ezigatta ku kulaakulana kw'eggwanga eryo nga ziri inspiration ate abasinga bayimba ennyimba ezo bakadongo kamu olimba lwakakadongo kamu osobola oli okuva Yeruva ne Jerukoma olya mulimu nti ayimba bakoowu osobola okuwulya message eri mu bakoowu n'ayimba palamenti yaffe n'ayimba tutugubadde lwa fiizi ng'owulya ddala muyimbi agumidde naye malamu ennyimba tezisobola kuweebwa ssa kuba ne Palaso tabanga Katikkiro yakobanye ne Palaso amukomyewo ku kyati asobola okuba nga yamugambye Katikkiro mpisaamu anti ne show yange etuuse nzire nkomewo ku mimwa gy'abantu kuba abadde abuuze ne music yakomadde okufulumya ate yakomadde okufulumya music ayenda batande atimba show nzo ko yakobanye n'omukulu n'amugamba mpisaamu awadde mu bubi abantu banjogereko
awo nyini Mugisha Godfrey yavayo n'atyobola Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwaliza awamu. Olunaku lw'eggulo naye yasimbiddwa mu kkooti ng'asobola okuba ng'asindika ku mwere. Yawuse ne yeegaana bye bamuwaayira oba bye bamwogerako. Ate olwamaze ne yeekuba bakita kyekyukira n'akuba enkyukira n'agamba nze nabyogera kubanga waliwo Omuganda yali anzibako ettaka lyange mbu ng'awandiika ebigambo ebigamba mbu Abanyarwanda sayonna muddayo ewamu. Abanyarwanda abana ettaka wano. Mu mateeka ga Uganda okuwuninga ettaka omugwira taliimu. Omugwira taliimu. Nenga bagayina. Anti bakiri mu bumenyi bw'amateeka era gavumenti bw'ekyuka buli mugwira asobola okuza ettaka ewa nannyini waalyo gye lyali. Nga yasasula. Ne bw'oba wasasula. Anti kiba mu bumenyi bw'amateeka. Constitution egamba buli omuntu okubaako ne kya belonginga olina okuba ne national ID. National ID teweebwa mugwira. Omugwira aba na passport. Kyesa naye agiina ebanfu. Agiina abamufu. By the way, wakyazaako wano ku Medi Ndondo ng'ayogera ku Bakadaama. N'agamba nti Bakadaama bangi, abaana bangi bava e Rwanda nga baagala kumbu Kagame yawera abaana okugenda e Buwarabu okuba ekyeyo. Mu Buwarabu eyo nga bakuba Bakadaama ne Basekadaama. Era n'agamba mbu abaana bangi Abanyarwanda bayita wano ne baagala okugenda okuba ekyeyo. Nekinjizaayo ku mboozi ya Internal Affairs ebadde etambula ng'egamba nti Abanyarwanda baba mu National ID kituufu balina obba mu National ID kuba Abanyarwanda balina kuba nazo e Rwanda kituufu. National ID enakuweebwa Munnayuganda. Biki ebifuula okuntu okuba Munnayuganda ng'ozaaliddwa wano mu Uganda. Ntosobola gamba nti omuntu avudde eri olw'okuba yagala genda bweru kuba kyeyayitire wano afune National ID afune passport. Bino gashuba by'empulira gy'ejjembe eyo mbu abantu Abanyarwanda baba passport baba National ID nenga kituufu akimanyi Banyarwanda tebazaaliddwa wano baagala kuyitirawo obuyitizi kugenda kuba kino. Okimanyi abantu abasinga wano bw'owulira agamba nti ndi ku processinga National ID abasinga baba bagenda kufuna passport. Omuntu gw'owulira agamba nti njagala kufuna passport okimanyi abasinga baba bagenda kuba kyeyo. Abantu abasinga ku passport bagira bange talina makulu. Era omuntu gw'owulira nagagamba nti ngoba ku passport manya agenda kuba Kadaama Sekadaama bagenda Canada. So kati Abanyarwanda babeera ku Internal Affairs abagala passports kizira baba bagala genda bweru ate obuzaali bwabwe tebaba wano. Ensonga lwaki National ID okugifuna egirako obukwakulizo bungi. Leeta ennanga muntu ya maamawo nga Munnayuganda, leeta ennanga muntu ya taatawo nga Munnayuganda, leeta ebbaluwa ya LC gy'obeera, leeta ebbaluwa ya DISO okakasa ddala oli Munnayuganda. So kati oyo eyayogedde ebyo bw'aba Munyarwanda ekyayamba nti ate yadde ayogenda mu Luganda teyayogedde mu Lunyarwanda. Ebigambo byonna eby'obukawo ebisiga obukyayi yabyogedde mu Luganda ate nga ayogera eri abantu abamusomesa olulimi lwayogera Oluganda lwayogereramu. Oyo omuntu abeera ekyokulabirako eri abalala abo bwe baleetera bannaabwe okubavumaganya kuba okuba Omunyarwanda si kibi nejjasa okukyenyumirizamu ti ndi Munyarwanda so si ate Munyarwanda kweyita Munnayuganda. Munyarwanda Baganda baffe baginaffe kiringa nze omuntu kubanga omuwala omubuuza erinnya tayagala byogera n'omuga ekisema mawu yakutuuma libi oba kitaawo oba tatawo negwe nobanga gwe nze Bex nze Nisa n'omubuuza erinnya lyo eryezaalirano nga tasobola byogera n'ogamba tetulina buzibu muntu wenyumirize mu tribe yo oba oli Munyankole oba oli Munyarwanda gwanga oba oli Mukongo oba oli mu TZ yogera nti nze erinnya lyange lyekika nze Gundi. Naye abantu abamu beekutyera simanyi abaana ndaba batya ate nga bayogedde bawulira erinnya lyange simanga ndi Munyankole ndi Munyarwanda. Nosanga omuwala munaku n'agamba tagaba nnamba ye kati nnamba ekuyamba ninyi namba oba ojagaza kigu namba oba ojagaza omuntu bizinesi bwe zitandika zitya kati okimanyi nti no ffe twali ba mukwano n'essimu kati gula gy'olaze negamba essimu tolina mukyala yenanga mukolagana mukazi si muganda wo oba mukwatagana mu bizinesi kisinza twamiitingawa eri namba twagifunamu ki neso si kusanga muntu mwana muwala nkolayise bulungi pa ku namba etukole bizinesi yaki mpoze ez'obwegasi mpoze nga mugenda kolawo sako y'obwegasi. Okay, President wa NUP Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu principal yavuddewo na praisinga President wa Burkina Faso Ibrahim n'erinnya lyanne muto pronouncing obulungi
Traore Ibrahim Traore nampraising anaga nti ye president gwe yakalaba yagala ensi ye era abalabu baade baagala ozimba emizikiti yabagambye Ibrahim yabagambye mumanyi nze munzimbire masomero mu masomero mwennyini mwe tujja oteeka emizikiti abaana bakulenga bamanyi eddiini si kujabuza omuzikiti n'oguteeka eyo mu kiseeru gusayirirako abantu babiri so yagee munzimbire mu amasomero tuteekemu emizikiti muli ssomero ekirala kye yakoze yasobodde okubanga awa directives eri amalwaliro gonna mu ggwanga lya Burkina Faso n'agamba abakyala bagenda kuba bazaalira bwereere kuba be baleeta obulamu ku nsi bujjako Katonda abakyala be baddako okuleeta obulamu ku nsi so n'agamba buli mukyala e Burkina Faso agenda kuba azaalira bwereere si bino bya mama kiti simari kati mugende eno omukyala abanga takwasibwako bulungi omukyala n'azaala n'atuuka okufa nga omusayi gumuggwamu yagamba ebyo mbiweze Burkina Faso olowooza ebyo president wa Burkina Faso byakola si bye bimuyigisa okuba nti baataka kumutta naye gwe olaba ekibuzo kyombuuza kitaalinga tekigatta wandimbuuliza byolaba Burkina Faso wano Uganda bisoboka so saate kuŋŋamba ebiri e Burkina Faso ate bisi bye bimuyigisa okumutta ombulidde oyogedde ku Kyagulanyi ate nkomerera ate nombuuza e Burkina Faso era mbitranyize Burkina Faso kali olaba nga kisoboka wano tekisoboka kikibuzo kyandibadde kituufu wano malwaliro ga gavumenti abakyala bazaalira bwereere naawe okyogedde okimanyi wano naye mu nsi onjagaza tewali ddwaliro lya gavumenti lizaalisa ku bwereere kali mama kiti zibaayo omukyala agenda n'ebintu bye lwaki omukyala agenda n'ebintu binga kuzaala kwa bwereere teddwaliro lya gavumenti nkulayira n'ogenda naye lwaki mutuguzanga gundi giraavuzi n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti giraavuzi gavumenti tebusobola nabwo anti okigambye nti ne pamba ministries zonna zaafa muno tetwakolanga pamba n'okumulima bakyamulimu n'okumusunsula bamusunsulya eggwanga lirimbamu okiraba nti kyobadde ombuuza omaze n'okyeddamu kalwaki obadde ontwala kye Burkina Faso nti kyekimuyigisa okumutta nga nawe okimanyi wano Uganda kizibu naye kyekireetera obutasoboka wano gavumenti kulwako gavumenti kati kyonna kikolere ku defense ekirala nnyina kyembadde soogerangako waliyo abantu abagamba nti gavumenti ogirwaninga kizibu nnyo era saakati President Museveni n'avaako nekuddakaddako mbwemulemerera kuba asanga amabanja amangi bibi kyemugamba Ibrahim Traore teyasangawo bizibu nendaba teyayongerako bongezi bintu birungi byereere byokka Uganda nsingagga nnyo mu East African Uganda yesinga yandibadde eyina okuba nga yeri waggulu nnyo by the way kimanyi ba president ba East Africa bonna abasinga basomerera Makerere wano president ba Owirwanda yasomerawo Kabila yali president we Congo wano Nyerere wano Kenyatta oli yasooka wano so Uganda ne mu byenjigiriza yali yakutta omumuli gwa Africa Makerere University ate kati luli Makerere University yali ekwata kyakubiri mu university ezisinga okusomesa mu Africa ng'abaana bava mu mawanga gonna ne bajja wano mu Uganda okusomera Makerere okufuna ebyenjigiriza ebirungi naye kati nawuli aba Makerere bekwata kya 15 universities mu Africa mu byenjigiriza tekisoboka 15 naye luli yali ekwata kyakubiri era kibera kuko kasosi mu iyo jina so ebyenjigiriza no mu Uganda n'ebyobulamu buli kimu kyafa government eri ku defensive nti ekyesobola okukola kulaba butya bwensobola okubeerawo so kati n'abantu okubalonda okubateeka mu bifo ebimu ebalonda lwayo eyimirirawo etya so si obusobozi bw'abantu bano okurunning ebifo ebyo buli luddawa wano buli mukyala asobola okuzaalira obwereere nagambako yali Ssaabaminisita wa Bungereza David Cameron
yagambako nti essente ezibbibwa mu gavumenti ya Uganda buli lunaku singa zibadde zibbibwa essente ezimu nga zibbibwa mu gavumenti ya Bungereza wano singa gavumenti yagwadde kitegeeza nti Uganda ngagga naye ensimbi ziggwera mu mbuto z'abantu bannayuganda akakundi k'abannayuganda ababbye essente mu gavumenti bangi bagagga bavundu naye ate kibakola okukotogera eggwanga essente bazibba ne bazikweka mu mayumba gaabwe so tezidda mu saturation kusobola kuyamba bannayuganda so Ibrahim Traore ebintu byakola ebyo Amini yali abitandiseeko wano lwakuba nti yafugako akabanga katono nnyo ne bamuwaŋŋangusa ensonga lwaki olaba naye bamuyigganya era nga woolaba Sankara naye bamutta naye nga naye yali akola ebintu bye bimu ebyo so kati wano Uganda tebisoboka naye nga wabaawo omuntu ayagalize eggwanga lye omukulembeze najja nga ayagalize eggwanga lye ebintu Ibrahim Traore byakola ebyo ne wano Uganda biba bisoboka. Okay, awo nga tuvuddewo tugenda kuba tufundikira n'ensonga ya abadokita tugenda kuba tufundikira ne president w'ekibiina kya DP that is Norbert Mao yavuddeyo naga bannamawulire ba Uganda ayatulidde munnamawulire wa CBS Wamala Barunaba naye Mao akoze kutuuka tabalabanga ko tamanyi nti Barunaba naye byasoma bamuwabiwe Barunaba si yasaka amawulire ye Mao akoze kutuuka awo matamanyi nti amawulire oli asoma bamuwabiwe kiringanga wolaba PR wa company nti enanga lwakuba yatuzangawo omutwe gwe ne mugamba enanga yabatuka kumujja kubogezi bwa polisi ne bamulaba ng'omuntu atabanga kuna bwongo mu nsi nenga Barunaba byasoma bamuwabiwe kati ababisunsula kati Mao ebyo byagambye mbusimayanga buli kadde baba ku DP ate bafuna omuntu ayogera ekibi ku DP kibasinga okubiriza Mao yavaayo n'agamba mu Barunaba avire dalaga mwasuzo mutaka ekyasinze onyiza Mao kugamba nti kuleeta bantu batalima kambugu na DP waita ku mawulire nga boogera nti Mao yayongeza ebisali bya ssente ebyokwewandiisako ku buli kifo ne baleeta abatavuganya Mao batalima nabo kambugu ne boogera Mao kyajamugjeeko naye abantu tebaswala Mao agenda kudda kuba president era agenda yajjeyo empapula yesimbewo okuba pulezidenti bw'ekibiina n'okumukakasa okwasira DP bendera okwesimba mu kalulu ka bonna akabindabinda kati mbu Mao asobola okuvuganya president Museveni ate nga gyolere gyalire bwe bakola so Mungu abariki kati Mao ye alina kutuuza mutwe gwe wansi n'alya kasente ke ne kamuwoomera nandigambye nti yawoomerwa mboona obutasoma buluma akuze naye bwe yasoma looya ebintu ebisinga abimanyi abantu abamu beebuza amagezi obutategeera naye nga olumu baba basobola okusalawo ne bategeera naye kisinga okuluma ate mu ggwanga wano nti ate abantu abasinga abategeera basalawo olumu ne beewaayo obutategeera beewaayo ne batategeera obwongo bwabwe ne babwazika emitwe ne bajazika sofa obwongo ne budde ebbali ne basooka ne bayiwaawo ku buugi. Okay, sibula abantu abatugenda kulwawo batulaba ku lubalusewo bale kutugoberera akuuma atakuumira Jessa Mugemanya mbadde ne Katabira Muhammad munnamawulire ate nga analyst wa nsonga tubebaza mwena abateekamu ensimbi ne tusobola okuba ate nga tubaweereza mu mpeereza ennungi tetujja kusuka olunaku olwaleero mbawo akaloboozo ka leero ntumira gwe wenna ng'ekisinga okusanyusa mu nsi kulaba muntu ali bubi nga gwe kikuwa emirembe n'essanyu ne famire nga n'ekiro z'ennyama osobola n'ozigula lwakuba olabye gundi anoonya 2,000 tazirina sijja kusukawo abankuumire atakuumira mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima.